Right, ETV Uganda, thank you so much. Tukyali wano mu Nkere, abantu babanja kawunga kabwe tebannakafuna, babongeddemu ennaku 14 abazimalako, kawunga tebakalabako. So tuli wano ne n'omukulembeze w'abavubuka tugenda kubanga tuwaya mukona y'empola mpola. Mukulu taata gyebaleko. Kale sebo, gyebaleko. Genda biti. Bwebite embeera si nnungi. Eri bigenda birungi. Amanyanze Katumba Godoni era jeno mu People Power bamanya abasinga naye ng'embeera si nnungi yadde ku kino ndi w'abavubuka. So embeera eri etya akawunga mwakafunye? Embeera teyeetaaga kubuuza era ng'eddoboozi ly'omwana waffe we yakubye oluyimba olwo tukozesa ebitone ng'ebyo tutuse eddoboozi byaffe ab'omu ghetto ku bantu abo abakulu kuba tetusobola tutuuka mu palamenti batulaba bubi batulaba ng'abayaayi tukozesa abaana ng'abo ne batusobola obubaka kw'abakulu ekikwatako embeera ogira abaana bano bonna tebannaba kulya kawunga yadde tukanoonya bunoonya tulira bulabi ku TV mbu akawunga gyeka tetukalabako yadde. Nolwekyo tukubiriza gavumenti yonna gyeri twagala kawunga. Embeera mwatongeddemu ennaku 21 kanzijeko ne galubindi ondabe bulungi minisita yenna aleyo gwe kikwatako nakalema bakwata abasajja babo obukadde buseba mu 10 twagala kawunga taata. So asoko tulumizeemu abavubuka mu mbeera eno mu Nkere tebakyakola kati kiki ekibagayaaza babeerawo batya? Twekumanga ghetto ogimanyi ghetto yakupambana osobola opambana ebintu bingi tufuna ketuyiyamu mwebali ebya ghetto bimanyi mwebali mu mpola naye era embeera yakunyigiriza kewasevinga kujjayo ofunye wotetenkanyola abaana bagenda bavuga boda nga bawalirizibwa banonya mmere ya leero obubbi bwali bukere naye essaawa eno tuka ku polisi ng'ejjudde tulina polisi mu kitundu naye bayoola abantu bali waka naye babayoolera obagamba omuntu alina kyakola tekitufunga tebakola yagala tukole eki babagaana okukola naye tebabayoola n'obbayola bye basanza bakuba nga batudde zezo ensonga ezisinga otuluma ezimu. So kati mweki ekiddako embeera nga bwe mugiraba ennaku 21 muzeetegekedde mutya singa akawunga tekatuuka mu budde? Singa tekatuuka mu budde ekiddako tetumanyi naye tusaba kala ali eyo alina obusobozi jangu ffe we tuli mu ghetto tambula ennyumba emu ku emu alina kalina bamuti gwa sabbuuni jangu osula ku buli mulango tetujja kuŋŋaana bangi jangu alina kyasobodde wenna abamakampuni amanene mbere mu gyetuusize twalaba ebintu bye baawaayo ku office ya Prime Minister tetubiraba bawaayo sukali batuwa kawunga na bijanjaalo tutegere ebyo gye biraga sabbuuni butto tetubirabako bagaba buwunga na bijanjaalo tebimanyi birala gye biraga nina akawunga kaganya otuuka mu ghetto embeera mbi eno yo ghetto esinga ezikola katwe nabisaalu Nkere zezikola katwe kuba basinga katwe bakolerayo ne bajja ne beebaka eno eno ze ghetto enkula teyatuukayo yakomeri katwe ku kwiniziwe natayitako eno mu ghetto abasinga bajja mu ghetto yakoma kibuye si ghetto bye bino ebitundu ebikola katwe Nkere nabisaalu ye ghetto esinga waneeno mu katwe ne mu Makindi. Alright, ETV Uganda embeera bwetyo bweri. So abavubuka bwe bati embeera bwe bagiraba akawunga tebakalaba tebakola omukulu agambe kireetedde n'ebikolobero okuba nti byeyongera kubanga abavubuka tebalina kye bakola. Nenga mwebale nnyo kutugoberera. Thank you so much for watching. Omukulu taata ansebo akawunga wakafunye mutabani wange oli mukunkudaalira oba mbuuza nti nafunye ssente ezigula akawunga akange kendi waka. Embeera etunyigiriza kale tugezezaako okulwanisa embeera eri ennaku 14 embeera tugirwanisiza embeera eweddewo naye ate kati embeera gye batongeddeko ennaku 21 nga tunalaba kawunga tetunalaba ku bijanjaalo babitusuubiza ate buli lunaku olukya bajja ne batugamba emmere yazze n'ogenda owulira mbu ku TV bagamba Nkere nabisaalu Makindi twafunye emmere tetunafuna yadde n'ekintu n'ekyo yensonga lwaki mutabani wange yavuddeyo najja n'agamba abaaye kanumirirweko ku bantu baffe abawansi ddala kwe kuleeta olwo oluyimba ng'abagamba bannaye emmere yaffe tetugiraba mugituwe kati singa baba batuwadde emmere buli omu tiyaliraajanye bano abaana bange bazukulu bange obalaba ndowooza bazukulu babano waneeno enjala ebaluma tebana bakufuna kye balya ndi nenoonyeza nga nze nensobola okuba nga mbafunye ekyokulya
abantu tuli bubi mbutuufu abantu tugenda fiira mayumba ekiddako kufiira mayumba mpozi bategeka ambulance nyingi ezigenda okunona emirambo gy'abafudde enjala kyebaba balina okukola kyekirina okuddako ku lw'ensonga emmere terabika obulwadde bunaba tebunatutta abantu tugenda kufa. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuli mu ghetto z'Emakindye wano Nkere Nabisaalu, tuli wano ne kansala chairman tannatuuka nenga naye gwe tulinze tugenda kubanga tuwayawaya muko naye. So twagala omukulu ono tuwayewaye muko naye batubuulire abantu baabwe ab'omweno zoni bafunye emmere tebannagifuna oba tebannagifuna nteekateeka kize balinawo kugamba enjogerezeganya yonna n'abakulu waggulu okulaba nti abantu bafuna emmere gye babasuubiza kubanga wano embeera gye tulimu bantu bamugotteko bantu bamuggeto betusuubira nti bonna embeera eno yabakosa. So aneegattaako tunyumye mukono omukulu wano mpolampola omukulu taata gyebaleko kale sebo nawe gyebale sebo. Amanya nze Mugoma George Katabi nga ndi secretary w'ekyalo kino ekyakanakulya zone ate nga ndi mutuuze era mu kyalo kyekimu. Ekiba kya kansala kyowulira just na aspiringa nesiitamu naye lwakuba nti nasigala ndaga abantu service ezo zinali newaddeyo okubaweereza nti era nasigala nsobola obbatuukiririza wadde sinze ali mu protocol eyo. Nze muwandiisi w'ekyalo kino kyennyini we tuli secretary w'ekyalo kino. Ekyalo kino ekyakanakulya zone kyekimu ku byalo ebyayawulwa ku Nabisaalu zone nga bwe tumanyi Nabisaalu nga tumanyi nti omuluka guno at the first omuluka gwalina zone zitaano mu bufunze. Omuluka guno gwe bayita omuluka gwa Kibuye 1 guli mu Makindye division nagwo era guli mu Makindye West constituency. Omuluka guno at first gwalina zone zitaano omwali Nabisaalu, Nkere, Juko, Barracks ne Waswa zone. Naye and the meantime webajja batematema kati gweza zone 11. Naye ebisa bisinga tuba tutunulira omuluka guno waliwo zone ze tuyita ez'omugotteko ezisingako ku zinnaazo. So zone z'omugotteko ezisinga kuno ziri zone zinga 5 era tuziyita lower Kibuye 1 era tuyita Kibuye 1B. Kibuye 1A yeya upper gye tumanyi nti erimu somehow then abali transparent kumuko then Kibuye 1B ye lower era ngeyo ze zone z'omuli kanakula zone wano wenyini wemuli tuyinamu Kapeke, tuyinamu St Benedicto, tulinamu Nkere. So zone zezo tugezaako tugattako ne zone ye party yayo ne party endala osobola zigeraganya nazo bwe ziri gye bayita Nsuwa. So zone zizino ekitufu za mugotteko. So kakati secretary oba omuwandiisi embeera eriwo y'abantu kubeera waka mwenga ab'okukyalo nga tunagenda ku kyammere abantu musobodde okubabuulirira ne basigala ewaka ne batatambula. Kati ekitufu ky'olina okumanya nti ekintu mugotteko kyanjawulo mu VIPs bwogenda mu zoni ez'enjawulo oyinza osanga abantu nga yes bakkiriza obutatambula. Ne zoni z'omugotteko omuntu ateekwa okufuluma kuba mu zoni z'omugotteko omuntu afuna mmere ya leero. Omuntu alina onnoonya ekikomando ge mazima ave waka nga zo nnoonya ekikomando tolina bwojja musope nga tugenda nnoonya kikomando. Bino byonna tubisomesa ne tubabuulira banaye tusigale waka nga president bwayogera embeera gye tulimu mbi ejja kuleeta obulwadde okwewala obulwadde tusigale eka. Naye ekituufu kiri nti tolina bwojja gamba muntu kusigala waka ng'agenda kunoonya ekikomando kya 10 lwalina mu nsawo ng'ate waateekwa oddujja Eastern Trading Center we basobola okitundira. Kwati so tugezaako ba mobilizing mu ekyo neera singa olaba mu Stensen wooyise wakati singa obadde omobilizing oyinza okulaba nti abantu bangi tebali awusima akaga abantu ako ke ka trading center akalimu embeera abantu mwe bakuŋŋaanira ewali ebintu ebiyinza okuba chipa ebyobusuubuzi ebiri wansi ko abantu basobola okujja ne bafunako embeera ebatwala mu maaso. Kabaana egulayo ku mmere entonotono era ka trading center komojja okusanga asobola okupimayo emirengo egy'olukumi eminwe egy'olukumi oba lumondo w'ebitaano kuba gyagenda waggulu nga ziri mu nkota
jize batasobola abantu mwetuli. So atuli mu mbeera ya Kawunga, president yayongeza ina ku 14 21 yasooka na 14 twaziyiseemu 21 zino 14 zaweddeko Kawunga temunnakafuna. Abantu twogeddeko naba Kawunga tebannakalaba. Bagamba nga coronavirus tannabakwata na kubatta, enjala egenda kubattira mu mayumba. Babadde basuubira olunaku lw'eggulo kijja kukyukamukko oba baddeyo bakole Kawunga tebannakafuna. So mulina nteekateeka ki era mwayogeddeko ne bekikwatako mwenga aba LC1? Ku nsonga za Kawunga omanyi mulimu ebintu byogera. Ensonga za Kawunga nteekateeka ya gavumenti esobola okubabuulira. Kwa kati olwaleero Makinde bagitandikako ku Sunday nga Makinde division era batandikidde mu luka gwe Katwe 1 bamazeeyo olwaleero we mamaliriza n'ekitundu ekimu ekitandika Katwe 2 era batusuubiza nti bwe bamalira Katwe 2 badda mu luka gwaffe ogwa Kibuye 1 kyetutamanyi kwabadde batusuubiza nti either ku Lwokutaano oba Olwomukaaga banditandika ku eriya yaffe n'ekituufu abantu bali bubi. Era nze mu mbeera eno gye ndaba ekituufu president lwakuba nti alina bye yakugira naye ate abantu bajja kufa olw'embeera ya president gye yakola kubanga waliwo abantu abandi badde balina obusobozi obutuusa ku bantu bano ebintu ebitonotono ebyokutandikirako naye olw'ensonga nti tebasobola kati kambabulire nti mu mbeera eriwo president yalowooza nti yayamba abantu naye yayamba bannabyabufuzi kuba be yawonya embeera eno. Abantu bakulembedde abantu bafunye emisaala gya ssente ebbanga wabadde balina okudduukirira ku bantu baabwe president yabawa okunywa amazzi ye kuba olwaleero singa president yakisalamu olwaleero omubaka wa parliament bamugamba naye kwasa ekintu eki president yatugaana okugaba naye ng'okakasa omuntu ng'afa enjala gwe omubaka wa parliament kikugaana okuwa omuntu oyo kiro 2 oba emu Kawunga n'ebijanjaalo ngero ekizibu kye tulina Ansereko yakigezaako mu makati g'ekibuga ne bamukwata. Kakati ekyo kankikulage. Ekizibu kye twafunye nti bannabyabufuzi baagadde kukola mawulire so tebaagadde kuyamba abantu. Cheap popularity. Yes, bw'oba ogambye nti ngenda kuyamba abantu tolina nsonga lwaki okuŋŋaanya abantu obbayiwaawo kubanga bw'oba onoonya akalulu kankuba nze nanoonya akalulu kuba nali municipality candidate nkubuulidde nanoonya akalulu nga ne municipality candidate tugenda paka wansi ne tubuuka n'omwala naali ku mwala ne tumuguza akayumba ke bw'obanga bw'oba onoonya akalulu osobola okutuuka ku w'omwala ogwo lwaki bw'oba olina support togenda ku w'omwala ogwo gye wajja akalulu wabula n'oyagala okule mu kisaawe oyite n'abantu so ekyo kyanjawulo so kye ndowooza nti at least bannabyafuzi badde favorite president yanditadde bannabyafuzi ne kiba favorite ne batuusa abantu ku miryango n'abantu bali bubi kye kituufu mu community yaffe olwali ffe tutula mu office wano ne tukakaseera nga olina artist ovaawo okulwaki otula wano nga buli muntu ajja agamba ekintu kimu enjala ennuma akawunga ko kajja ddi naye nga kyekubuuza koobe ggwe olinayo kimu genda kubuuza bannaye waffe kanaatuuka naawe nga tokitegeera naawe nga tomanyi so ansa ziba nzibu nnyo tuba ne ansa ntono naye ng'ebibuuzo tulina bingi olwaliro tuyinza okukulaga nti rekodi ze tulina wano basobola batuwandike bakole batya oyinza okwekanga nga bw'ojja mu community ng'eno ng'ogenze kugabula abantu bali bubi beetaaga obuyambi essufu beetaaga obuyambi mu mbeera eriwo kati so kati mwe muli mu mbeera ey'ekifo nti ekifo kino kya mugotteko kirimu abavubuka bangi abatakyakola temufunye misango mingi mu mbeera eno y'obuzibu emisango kakati ngenda kutwalako newasooka olwaleero basimye ennyumba namba ekituufu njagala kikubuulira nti kati ffe tugobagana n'ababbi ekiro kiramba ababbi baana bakukyalo tekyasobola kwebakaku abaana b'oku kyalo deni nga bayungiddwako abantu abalala kubanga kati olwaleero njagala okukubuulira amazima nti olwaleero ogenda mu nnyumba eno y'omugotteko wano we tuli nga lumu erimu abantu 8 naye nga jjukira olwaleero si kyangu kugobaganya muntu nti wavudde waddayo kuba tewali na ntambula omuntu agambye navudde Kaseese olwaleero osobola omugamba nti ddayo Kaseese tosobola tewali ntambula emu za Kaseese kitegeeza ki muyina okumukuuma okutuuka covid bwana gwawo naye ekituufu olwaleero gwe tutamanya gwawo ddi kyakuba kye tutamanyi nti kinaaba kitya kubanga amazima go gali nti ebiseera byakati obubbi bungi bweyongedde mu kitundu ekyaffe n'ebitundu ebyenjawulo naddala kino ekyaffe ebyaffe bino ebyomugotteko amazima gali nti abantu tebalina bye balina naye ate ababbi babikozesa so ki ekiddako akawunga kaluddeyo
kayinza okulwayo okusinzira ku mbeera nga bweri ki ekiddako nga mmwe abakulembera ekitundu ekyofu nti okulwayo kwandibaddeawo naye tuyinza n'obutakala kuba tetulina bukakafu nti abantu yesi tubabuulira nga bwe nkyogera ku TV wano olwaleero nti akawunga kajja kujja nti Essubi weeriri naye nange kanyini Essubi sinza ddi kakasa okuddako nga mmaze olabako nga batandise okuwa ku bantu bewange lwe nnyinza okufuna obukakafu kubanza gamba nze natambulako nendaba gye baagabyeko nowesanga nti bwetunuulira Kampala namba toyinza genda mu division enamba eyakawempe nowa emiruka 3 noganda nagabye emmere wali emiruka emirala giri obubi kakati naffe wano tetulina garanti nti either naffe abantu abaffe banaabawa so kati abantu mu mbeera eno nga mubuusabuusa mubawadde magezi ki kubanga kyetugezaako okusinziira ku kyotugamba kiraga nti omuntu talina kwesiga mmere yasobozebwa gavumenti so omuntu wa bulijjo atakyakola akoza atya ekituufu kiri nti abantu tubasaba busabi tukuume bumputu bulamu nambeera kubanga amazima gali nti ffenna abantu bonna buli omu tali bulungi era mu mbeera eriwo nti ayina akatini ffe tuba advising ebiseera ebisinga nga tutambula mu community zaffe nti bw'oba ofumbye nga mituufu n'otunula ewa neiba nga yeggalidde okuva jjo kuba ekyo tukibulira baneiba ne bawo oba yeggalidde okuva jjo n'atuuka essaawa 6 nga tannaggulawo mukonkone bw'otegeera ekirimu either bw'olaba nti afa njala kolinako akatono koba omugabanyizaako kubanga tumanyi nti oyo ye muganda wasookerwako nga tonna tunulira muganda wo ow'emasaka tunuulira akuliraanye gundi yaggaddewo ssaawa 4 ogw'ekiro lwaki atuusiza essaawa 4 ez'emisana nga tannaggulawo bwekiba kikopo kya buugi kimuwe okubanga ayinza okuba omuntu ayinza okufiira mu nju nga tetumanyi era n'ebiseera bino ntituba advisinga ate si tutwale tukiza naye tetwadvisinga na muntu kubeera omu mu nnyumba kati tubasaba ati sibaberemu abiri basa nti omu exactly ekyo kyetutya abantu beekyawa kyekituufu ntwayimirirawo omusajja alina gavumenti ffe tubabuulya n'abafumbo batabusi naye tukola kinti tufuuba okuddiza omukyala nimubulya nti munnange wadde omwami luli yali asobola ete enkota y'ettooke kati tasobola kyaleese kyetuba tugenda nakyo so tugezaako nnyo okuzza abantu baffe mu mbeera nga tubannyonnyola nti kino kyakaseera ke tutamanyi we kinaggwera naye tukkirize tukuume obukkakkamu n'obuntu bulamu. ETV Uganda, thank you so much for watching. Tukyali eno mu Nabisaalu Kanaakulya zone gye tuli eno omukulu batulaga eno obubbi bweyongedde era nga bw'olaba omukulu atugamba nti wano basimyewo ne bayita wano ne babba bakoze batya wano taata? Wano olunaku lw'ekiro bantu basimyewo ababbi bulungi nyongera bw'olabawo ne bayitawo ne bayisaamu ebintu by'omutuuze era mu mbeera yonna nti newandibadde mu security ekituufu nga kwoli ekiro bw'olaba enziba ng'eno kati wantusobola kulaba osobola okuba nga oyita ku kkubo naye tosobola kumanipulatinga nti eno basima yabadde taliimu mukadde we basimidde yabadde taliimu teni yagala okukiriza olovinga okomawo nga basimye era nga ebintu babitutte babbye ebintu byabadde biwerako kuba muno mulimuko wabaddewo alinamu engeri ya gym then n'ebintu kyekinomu naye nga bayisiza wano ebintu biwerako kumpi oyinza obibaliriramu emiliyoni zinga 5 ebintu bye batutte kubanga omanyi ebintu ebirimu ebya gyms biba expensive na biki naye babitutte mu mbeera etamanyikiddwa bayise wano ebintu ebisinga ne babiyisaamu nga bwe bagenda babaloopedde bazze twagenza okutuukawo ekituufu nga tolina kyakkola kuba erode ku security twaliko newe twogera twayitawo ekiro ekyo naye nga we didn't appreciate era tetwategeera kino naye twagenza okiraba bageza okujja okupotinga ekituufu nga basimewo bwe bati naye ebintu nga babitutte. So kati ki ekiddako abatuuze beekuumye batya? Mu mbeera eyo gye tugezaako kati ennaku zino tubuulira abatuuze kisooka bw'oba toliiwo nga togenda kubeerawo neiba mubuulire nti bannange siriimu okutuuka essaawa zino mu mbeera eno eriwo nti kalantine gye baleese nti kuyingira saa 12 abakozesa obudde obwamangu okubbira ddala abantu baffe nti tugamba nti bw'oba tonnatuuka nnyonnyola banno ba neighbors tane bwemuwulira ekikuba siri mu nju kuba oli ayinza okulya wano ng'okona neighbor naye yalowooza gwaliyo soka tubuulira abatuuze baffe babuulire abantu nti banne siriiwo nange siriiwo nti ba neighbors babenga era tubagamba nti mubenga mwenna mwekumirako tugezezaako bawa firimbi
tugezezaako bawa amanamba gaffe ag'amasimu abera ku securities, tugezezaako kuyita poliisi yaffe wadde weeri nayo tugezezaako bawa enamba z'abasirikale ab'enjawulo ku poliisi yaffe eriwo tusobole okuba nga tufuna security at least mu kaseera kamu. So nga firimbi ekola mugaso mulimo ki? Firimbi kyetuba nti bw'owalaba oyo oba oyo omubbi singa agifuwa ne neighbor yangu okuwulira, neighbor bw'awulira n'omulala kati kitegeeza kijja twanguyira okombayininga obwangu either omubbi okudduka oba okumukwata kitwanguyira nti bw'owulira abantu bawulira firimbi bamanya nti waliwo ekizibu ekize. Alright, tweyanziza. Alright, thank you so much. Tuli mu Nkere. As you can see, this is the situation. Embeera nga bw'ogiraba mbeera ya mugotteko. Many of the Ugandans babeera mu mbeera eno gy'olaba. Era toyinga bw'oziraba bwayise Nkere zibeera za kalina. Embeera ye y'abantu mwe bawangaalira. Ndowooza be bayita ba vulnerable poor naye nga n'akawunga tebannakafuna mu mbeera eyo beekubira mulanga. They don't know what to do. Embeera nga bw'ogiraba bweti. People are here. Abakyala bamama bali wano balina kye bagamba. Ogamba otya mama? Jendi sebo. Mugamba muteyo. Kakati nga tetunafuna. Kakati musinga kwetaaga kawunga. Kawunga bjanjalo ne buto batutereko na kasabuni kubanga tuyina abaana. So kati mubeerawo mutya mu nnaku zino? Ennaku zino tweyiya bweyiya. Ngoba omanye ensi. Abaana babo. Bano nyina bataano. Abalala bali waka babiri ono yasembayo. Taata aliwo. Jali ewaka. Takyakola wadde. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tubadde wano n'omukulu secretary gwe twandise omuwandiisi mpola mpola nga tunnyonnyola embeera nga bweri. Thank you so much for watching. Aaron Bobo onu kamera abasajja babanja kawunga. MC Space yakubya akayimba mutuwa kawunga kaffe. So njagala akubalekera akayimba kana ak'omukulu ono MC Space muwulire obubaka bwe yaweereza gavumenti nabo bennyini bekikwatako. Mbaagala nnyo. Gudo bazigadde, business bazigadde, sira kyakulya, obulwadde bujja oba gwokulutya. Mube mu byemizannyo gyammwe wano we tutuuse twetaaga buyambi bwammwe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Bulira ennaku ku mwoyo olw'akawunga katatuukako ku kyalo kyaffe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Omulanga mukubye ng'asinzidde Mukere ne Ssentebe mumutegereze wakanze wantamye omukyala n'ayayuya n'amabujje nagayayuya n'oyo yawo okudduka awo ne bakulijja akandooya bakugeya abatutwala temutulinde n'okuswala tukimanyi covid yatta bya ddala n'enjala etuleeta mu byemizannyo gyammwe wano we tutuuse twetaaga buyambi bwammwe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Bulira ennaku ku mwoyo olw'akawunga katatuukako ku kyalo kyaffe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Bannange lero ke siinamu bakundya. Bannange bulijjo nina n'emmese mu nnyumba. ETV bakisazeeko laba ne yakakazi no kantini yakututta. Sikozi njagala ddala okumanya kubidde essimu yange oyo. Oyo jjajjange. Limba nnyoko. Walantini tokuba zaituni yakusanga ne Eleni ku kasaluni. Betubanja bawe batudaza n'abakawunga ne batuzunza balandira odi ne batubanja tusaba ku kawunga ebibini n'ebirungo. Mube mu byemizannyo gyammwe wano we tutuuse twetaaga buyambi bwammwe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Bulira ennaku ku mwoyo olw'akawunga katatuukako ku kyalo kyaffe. Tubasaba akawunga kaffe, tetwagala kirala twetaaga akawunga kaffe. Best music.